Abaka 19 abava mu bitundu bya Buganda bakuŋŋaanya olwaleero okulonda obukulembeze bwabwe mu palamenti. Wabula olutuula nga terunnabaawo, abaka ba NRM 946 basoose mu kafuba akaabwe ak'enjawulo oluvannyuma lw'okukitegeerako nti aba National Unity Platform babadde balina abantu be basazeewo okubakwatira bbendera olunaku lw'eggulo. Oluvannyuma bano beegasse ku bannaabwe nga bakulembeddwamu omubaka wa kibuga East Kefa Kiwanuka ne bategeeza nga bwe batamanyi ngeri olukiiko luno gye lwayitiddwamu n'ebigendererwa byalwo. Bano basabye okulonda kwongezebweyo abaka okuva mu bibiina ebirala kye bagaanye. Nene tugaa nti katugende mu lukiiko tunnyonnyole ensonga zaffe. Bannaffe bwe banaaba basazeewo nti bajja tuwuliriza nti baba amaanyi nnyo, then tulabe kiki ekiddirirako. Ekisooka bw'oba oteesa ne banno toteekamu bukwakkulizo nti abamu okufuluma tekinyuma naddala nga tonnaba kufuna birowoozo byabwe. Mu kugezaako okugonjoola obutakkanya, ssentebe w'olukiiko Medad Sseggona ataddewo akakiiko ak'enjawulo okuteesaganya n'aba NRM bakkirize ebifo omuli eky'omumyuka wa ssentebe n'ekyomuwandiisi. Kyokka okuteesaganya kuno tekuvuddeemu bibala. Aba NRM bwe bakalambidde newankubadde ng'olukiiko tebaluvuddeemu. Mutusonyiwe, tetujja kusobola kwenyigira mu kulonda okugenda okuddirira. Honorable Kefa bw'ajja wano n'atuza ku bintu by'okumakya izini order. Omanyi bulijjo be bali ku sayidi esinga obungi. Kuno abaddeko opposition naye bawulidde bwe kiruma nga tubasinga obungi nga tebalina mukisa kusobola kutwala kifo kyonna. Bulijjo kye bakola. Bakomewo eka tusigale nga tuli bumu kubanga ensonga ya Buganda Caucus yaffe ffenna abaka bava mu Buganda, ensonga za Buganda zitwaliramu Abaganda n'abatali Baganda nga tetweyawuddemu ebibiina. N'olwekyo bakomewo eka tusigale nga tukolera wamu era tutambulire wamu. Wano tuyambyeko buyambi kukakanya enjawukana ezandibaddewo zireme okubeerawo era buli kifo kiyisiddwamu ki unopposed. Abantu nga bakkanyiza nti obutalonda so ffe tetuzize tetuzize kulonda ne tuzze ne tubeerawo. We have not boycotted, tuzze ne tubeerawo. Oluvannyuma okulonda kugenze mu maaso era omubaka wa Butambala County nga wa NUP Muwanga Kivumbi n'alondebwa nga ssentebe, Lulume Bayiga wa DP n'alondebwa ng'omumyuka we, Patrick Nsanja nga talina kibiina ye muwandiisi, Lukyamuzikaalwanga wa NUP ye muwanika, Yusufu Nsibambye wa FDC ye Ssaabakunzi n'ebifo ebirala ebirondeddwa. Ekisookera ddala buli atudde gyali ng'ogenda kukwata ku nsonga y'ettaka, mumpulira bulungi, Caucus eno tegenda kukkiriza muntu yenna ajja kukwata ku ttaka lya Buganda mu ngeri ya kimpatiira. Newandibadde nga tuyinza okufuna ebitwawula nga kkala z'ebyobufuzi, ndowooza ebizibu ebiri mu Buganda bitumala okutugatta. Era oyo anaabyawukanako era embeera ejja mmuleka emabega. Ensonga z'ettaka tugenda ziwa priority kubanga ettaka lye boogerako liri wano mu Buganda. Tetugenda kubaganya kuba tugenda kutuula butuuzi tutiirire Ssaabasajja. Tugenda kulwana nabo ku nsonga y'ettaka, tugenda giteekako omuzinzi era tebalowooza nti bagenda kukwata bukwasi kintu kibangwire. Okulwanira abantu ba Buganda obwavu bulabika busituse nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Tulowooza nti ababaka abaliwo naddala ffe abavubuka abato tusobola okugatta bbulooka ey'amaanyi ennyo mu kulaba nga tuvunula Abaganda mu bwavu obuyitiridde n'enjala emuwadde akatebe. Era n'emiramwa gye twagala otwala mu maaso si gya kibiina gundi wabula gy'abantu ba Buganda, gya kitundu nga Buganda, oboolyawo n'ensonga ezitugatta nga Uganda. Obukulembeze buno tubwesiga nti tebugenda kwekkiriranya na gavumenti eya wakati emanyikiddwa nti bulijjo ebadde enyigiriza Buganda. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.